Nkwanirizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Amawulire agali mu lukuubo, eggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala amagye gaayo galumiriza eggwanga erya Rwanda okwambaza abasibe yunifoomu y'amagye ne babateeka mu kifaananyi nti be basibe abapya abaakwatiddwa aba Rwanda abagezaako okuba nga batigomya Rwanda. Ngenda kuba nga ndukuwa. Oli ku Yugi Updates TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako naggambye kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo bannankyukakyuka mwenna abali eyo. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga liyita mu magye gaalyo bavuddeyo ne balumiriza eggwanga erya Rwanda era Paul Kagame waali kati ali ku bunkenke. Bagamba nedda akatambi ke mwalabye, jjukira waliwo akatambi akaze katambulira ku mikutu ya social media nga kalaga ng'abayeekera ba M23 nga bahanding over abayeekera ab'eggwanga erya Rwanda Abahutu bano be banywezezza mu kibuga Goma nga bawaayo eri mu ggwanga erya Rwanda. Kati Kisekedi agamba nti nno bulimba bwe nnyininyini bagenze ne baddira aba prisoners okuva mu ggwanga erya Rwanda ne babasuula mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ne babayambaza yunifoomu okufaananako ab'amagye okulaga nti nno be babayeekera abaakwatiddwa abadde bayeekera Rwanda. Jjukira nti nno olutalo lwaliwo mu 1994 omwali Abahutu n'Abatuusi. Abahutu baleka basse nnyo Abatuusi era olutalo we lwagendera mu maaso okukakana ng'omusaayi mungi oguyiise. Kaakati eggwanga erya Rwanda ligamba nti Congo n'amagye gaayo be bamu badde batereka abayeekera bano Abahutu abaatigumye ennyo mu Rwanda genocide. Kati era kigambibwa gye lyayise nti abayeekera ba M23 bakutte abajaasi 20 ab'eggwanga eryo erya Rwanda abaalwana mu 1994 abaatigumya nnyo eggwanga erya Rwanda. Kati baabawaddeyo ne bahanding over. Naye Felix Tshisekedi agamba nti ezo fabrications zaabwe ze baakoze kukisibako matugambuzi basobole okuba nga batuliisa engo, kubanga ekisooka abayeekera abo be baakutte bwe baba nga be baalwana mu 1994 bandibadde bakuluko mu myaka, naye abamu emyaka tegiraga nti nno baali balwanyeeko ku lutalo olwa 1994. Wabula bo abayeekera bagamba be bano be baakutte abagambibwa okubanga be bayeekera eggwanga erya Rwanda. Jjukira nti abayeekera bano aba M23 abakapitalinze amagye gano 20 nagwo eggwanga erya Democratic Republic of Congo libalumiriza okubanga lirumiriza Rwanda okubanga ebaakinga abayeekera bano aba M23 saako okubawa troops ne equipments ze bakozesa okubanga bagenda maaso n'okuwamba ebibuga. Jjukira nti nno gye buvuddeko baakawamba ekibuga Goma saako ne Bukavu nga bibalimu 5, so ne airports 2 eya Goma saako ne Buvuma mu Northern Kivu zonna zibalimu 5. Kati beeyongera buli lukya nga bagenda baadvansinga olw'ensonga nti nno balinako backup gye tuteebereza okuba nka ye ya Paul Kagame ow'e Rwanda. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako mu comment section ate era nga nkwebaza okwekumira ku mayengo gano. Abula gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otweyungako. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.